Yes, kumegatron kuli tugamba ntino bena subscribing liking atoberenga o sharing mazale megatron is my name atwa kubera nti tukuwereza tukwa information amalo gatambula in and around the world and tumanga tugatukusa ko gomlungi atambula nafe ku mukutu ogwa megatron media gamba ntino bena subscribing liking awo atoberenga o sharing kulwa mulire agesiga maulire agendese akasera kano jugana nti Gravity Omutujju yagudde rutalo ku Bobiwine ajugura nti ebbanga libadde liiseo ng'omukolo talumba era tubadde tulaba nnyo Kenzo mu lutalo luno nga yalumba ennyo. Sente zino zaleeta obuzibu gavumenti zebakubera nti ebawo bazali billion meka ate Kenzo n'avaayo n'abanga aleeterawo bubi nnyo principal na interview awo ne gye nataddeyo ng'era amuyingira muga ayo yanemesa n'okubeera nti mbeera mu firebase talina kyeyanyamba nnyo kyamaanyi ne sente ne zibaawula ne mugana Bobiwine Mikwine naye akaseera kano olutalo oluli wakati wa Gravity Omutujju yagamba nti agenda beera nga alumba principal paka kusawa esembayo. Remember ebigambo principal yabyogera back then waise ndowooza n'omwezi mulamba naye Gravity omulira aguziza kati banamuli bamubuuziza ku nsonga za sente n'agamba nti asente zino tuzeetaaga nnyo era Kenza yangu wazijjeyo azitugabire tuzimbemu amayumba. So bw'atyo nno yavudde ku mukutu gwe ogwa Facebook n'abanga ajja n'ekiwandiiko ekizito n'ekiwandiiko ekinene ekirumba principal wa NOP, that is Bobiwine Mr. Kyagulanyi Ssentamu nabo n'agamba nti tuwe Busaabala Beach mu kifo ky'okulirayo amayirungi n'ebyennyanja tuseewo eddwaliro nze nja sonda. Ajogera nti Bobiwine ne statement egamba nti sente zino zibawa abayimbi zandibadde zikwatibwa ne zibanga waakiri zizimba amalwaliro nti bannayuganda bafiira obwemage ng'ate sente zaabwe zino zamwe wa musolo zandibadde zikwatibwa okubeera nti ziyamba abantu abagi ne zikyayamba nti nezitayamba ba minority sente zino zandikwatiddwa neziyamba ba majority. Kiwona nti mu Uganda abantu abangi bebasinga okubeera nti bayisibwa obubi bebasinga okubeera nti bali mu nnaku naye abantu bali ab'olwatu ne babanga ate bo bali bulungi abasobola okukwata akasente ne bagenda mu malwaliro agali private abasobola okukwata akasente ne beegulira eddagala naye ono omuntu omunaku alina kugenda mu ddwaliro lwa gavumenti ate wamala okugendayo n'abanga asangayo ebizibu osanga dokita atunda toilet paper ennusu 15,000 gye yandiguze eno 10,000 ate tebakukiriza gigula wabweru bw'ogigula wabweru dokita batagenda kukolako. Omukulu ayongerako n'agamba nti there are so many private hospitals naawe zimbayo limu eggomba oba ekyaddondo kuba akasente akawera okakoze mu bannayuganda. Yagamba mbu sente alina nnyingi bw'aba lumya nnyo bannayuganda akwate zino sente z'alina aziba eddwaliro lye alizimba eggomba kuba sente zonna z'alina azirina nnyingi ate azikoze mu bannayuganda. Ebigambo bya Gravity n'amayinza n'agamba nti okuddiza guba mwoyo bannayuganda kino kibalekawa nkuddiramu gwatawulidde statement ya Gravity avuddeyo n'abanga awanda omuliro n'abanga alumba Bobiwine ng'ayita ku mikutu gye emikwanira wala oba ku mitimbagano gye ng'agamba tuwe Busaabala Beach ya Bobiwine remember akuddayo emikolo n'omukolo gwa Oweso Mufumbiro gye gwali ne Mami Babi atera okubeera nti alanga beach yaabwe eyo beach Busaabala mujje mutegekerewo emikolo. So omukulu Gravity n'avaayo n'awandiika ekiwandiiko ekinene tuwe Busaabala Beach mu kifo ky'okuliirayo amayirungi awo aba alumbyemu. Busaabala Beach bw'ogamba nti balirayo mayirungi ekifo oba tokizizaamu wansi oba togereegereza oba tokubye nnyo oba toyagala kujerega musajja nti amayirungi agateri kivu kyeri kintu kikolwayo kyamagezi kati omuntu obuvunaanyizibwa n'ava ate wano agende Busaabala ng'ate ategeredde obalirayo nkwakyo mayirungi. Bw'atyo nno agamba tuwe Busaabala Beach mu kifo ky'okuliirayo amayirungi n'ebyennyanja tuseewo eddwaliro nze nja kusonda ettaka lya Bobiwine. Gravity agamba akwate sente ateekewo eddwaliro awo wekibuwa kuba kusonda ajja kusonda. There are so many private hospitals naawe zimbayo limu eggomba oba ekyaddondo kuba akasente akawera okukoze mu bannayuganda akuddiza guba mwoyo. Gravity Omutujju abayimbi
kuva sente zino ezafuluma Bobiwine n'avaayo n'abanga mukawa kukira omusoso ebigambo bingi byayogerwa era nawulira ko statement zigambibwa nti Bobiwine bamujja mu kintu kino yembu yabagamba kino ekintu sikirimu bampe ekyange nkiveemu mbu agamawulire gambu era omuntu ali ku Megaton vayo n'onkoti nga nti Megaton yagambye nti Bobiwine bakola batya bamuwa sente naye mbu Bobiwine bamuyita ne bamuwa portion ye kakati zino sente zasigalawo ez'abayimbi muzali zakubayimba naye ate sente ezasooka okubeera nti zino ezayita ewa Sindi sente abayimbi abamu tewali yazifunako sente bazibba sente bazirya remember kino nkiddamu abali ku Megaton eyo oba abatulaba nti zisobola okufuluma biliyoni 10 naye waliwo ddiira abayadiirinze sente ezo jjukira nti ebintu bya gavumenti byonna biba byakudiiringa nti muzere Megaton ntutaani ntutte kwezi wemba nkututte ogenda kumpako biliyoni 2 zo weziri oba toyagala kumpa sigenda kukutwala bino zifuluma 10 okakkana bafune biliyoni 3 abayimbi abali mu Uganda bagenda kufuna mmeka so abayimbi bano aboolwatu oba abatono be bafuna akasente ako bano abangi bambi tebafuna kuba ndaba eno jam session gye bakola kino ekimu ekibaddemu ekya Kenzo n'omuzeyi Fred Sibata alulunkana ayingira wali agenda afune kasente embeera mbi wendalabi unayagalira omukulu Moses Matovu yalaba ebintu bino nga tabitegeera naga kambiveemu bino sibye sitategeera lwaki mbibeeramu era abayimbi abasigalayo bakomekeriza babatutte mu kulunda byennyanja nga baliyo balunda byennyanja nabona Spice awo ndowooza yavaamu abayimbi abasigalamu be bagenda mu jam session nalabo Anderson bali luno abaga nti omwana oyo ayina ettima nina omwana ano gwe naleeta bamwita Praise Wisdom yali kaawo wa bebe gwe yayanjulaga nti ono omwana ajemba ne bajja ku stage ekiwatule ne mula wa bebe cool naga nti ate omwana oyo ettima lyalina Anderson bali luno terigambwako so ndala Anderson gundi yali avuddeyo grenade yazzeeyo jukira nti yavayo n'abanga ayogerera Kenzo ebigambo naye wayisa wakaseera katono andira nti ngazzeeyo wali ku jam session nga gubayisa mu kabu anenda bawa ku Fik Maika mwali era ayina ekintu kyabadde akoze wano weyategekedde ekivvulu ng'awaanawaana principal ng'ate kyali wedi Kenzo era abannompu ne beesayidika tetugenda kuwagiraani Fik Maika bone basawo ne beetuulireyo jukira nti ogwasooka Fik Maika yakola ekivvulu ne kimusala ogwokubiri mukulu principal n'agamba mama Solo mwambale tugende oba tufa making ne bagendera yakola yafuna abantu be this time round Fik Maika n'avayo ku mutimbagano n'abanga awaana principal teyamuzeemu kigambo kyonna n'abanga amulekera ekintu kye abayimbi banyivu eri Bobiwine bo bagamba bali bubi sente balina kuzijja mu gavumenti kuba bawa ku kasente kaabwe remember abayimbi badde balwana n'ekintu kya copyright naye webaba wa sente ekyo ne bakivaamu tebakya akirimu nnyo remember bagenda kawo ne mu parliament babeere nga baggusa ensonga zeyatuuka zatuuka mu parliament tezatuuka wala kyabayamba okubeera nti Eddie Kenzo abakulira oba president agamba nti Bobiwine alina okumuvunnamira n'agenda n'ambitinga president tumanyi bye bayogera naye right now abayimbi buli afuna omukisa ogulumba Bobby amuleetera tasirisizaamu era ye Gravity yalayide n'agamba okufana obutanyagwa ngenda kulwana ne Rasta Pio paka kusawa esembayo kino kirekawo industry right now industry yingidemu ebyobufuzi ajugana nti fetwali tumanyi back then olutalo twali tumanyi olutalo lwali wakati wa Bebe Cool ne Gravity right now Gravity obanga abujje ku Bebe Cool abuziza kwani ku Bobiwine era olutalo lwa Bebe wabanga y'olutalo nga taddamu Gravity omanyi nine ngombe eriwega nti Bebe waba takwagala takuddamu bwaba akwagala akuddamu osobola okukola olutalo lubadde lw'amaanyi ku social media nga balumba Gravity era nalabyawo ekirumwine ekintu kyemukola ekibi ekitali kirungi mwina statement gye mwakoze yawuli ku mitimba nga mugamba nti ono Gravity simanya maama wiki yavaya kwegamba ekigambo kirabika bubi naye think ndowooza omuzadde tetwamutadde mu bintu bino mulumbe Gravity nga ye bwemba wena omugamba nti ennyumba Gravity gye yagizimba ku sente z'amanegula kozimu muwagira era kino nkyogira nga mpita wano ku Megaton teri
muyimbi asinga Gravity Omutujju performinga teri muyimbi asinga Gravity Omutujju performinga era olaba wayingira ku stage ensi yonna crowd yonna gikwata negwe ddalu right now simanyiwa gikimuleka abantu bagenda sigala bamusanyule badde bamuwa oba ne bagenda mukuba bucupa twakiraba no ku big high bamukubanga obucupa paka we yava nabanga yetonera prince nasaba amasanyalaze tulina video gye twataddeyo obukulu nga mujereegera nti amasanyalaze yetaaga ate generator ya muhozi eberenge emwongerako amasanyalaze tegakyawera awo no wetuli so Gravity Omutujju kino kimulekawa kuba abaana ndaba bawanda muliro balingiza mu maama bakola ki ekitali kirungi alibamba omusajja oto yavayo nabanga akaaba ninagayo yo mulema yaja navuma maama we naye mulema kye yatuuka kutali kiddira waliwo video back then we yali anatera okukola concert n'akaaba amaziga nti offense kaza ayina emmotoka tukulidde munaku nga we nabagambye mbu mu Uganda ababonaabona bangi abasanyufu batono that's why bo kibasala okukola omwavu tasinga musango kabavumbire ku social media omwana akuwemula ekigambo ulinga ama n'agakubawo lwa busungu lwambeera gyayita musawuti yalidde kyaggulu ali kutugaba ne ono ugundi wifi owobule gwe bali baleese mayugi tebikyaliko byafadda nga kastaafu naka wifi n'alyoka avuma buli omu atayagala nkyukakyuka lwe bannayuganda bali bubi bakooyi myaka 38 gye bamingi obakuttemu nnyo okyegedde kakati Gravity Omutujju wava n'agamba nti bannayuganda tebeetaaga kubeera nti zino sente ze batuwadde tezirazibeera nti zizimba amalwaliro zaffe bazituwe twegulire emmotoka twezimbire amayumba ffe twefeeko ekitegeeza nti buli omu for good and my stomach tekikyali for good and my country koza osanga mukyale wa Gravity gyabeera kabantu babonaabona ye ali eno bulungi naye nga Bobiwine alwanirira abantu ye Bobiwine ali bulungi kino nkira Bobiwine ali bulungi era alwanirira ggwe muntu kinnoomu obere nga obulamu bukiwuka kuba Bobiwine right now takyasobola yavuwala sente aziina sente azikoze era struggle agirimu kubeera nti akyusa obulamu bw'oggwali eyo that's why alwana each and every time nagenda wali ku kitebe kya Nuupu n'ayogera n'akola kino ne yeekalakaasa n'afuluma documentary kuba nti alwanirira bannayuganda naye Mukama Katonda amuyamba n'akwatamu abeeko ne byakyusaamu waliwo omukulu omu yampa statement n'agamba nti olaba President Museveni ayinza okuba afuze bulungi naye ate waliwo bo abamufunyeemu gino mikwano gye gy'okulusegere gimufunyeemu talina mikwano mipya Bobiwine ne wajja n'afuga bubi ayina emikwano emipya egigenda okubeera nti gikyusa obulamu gigenda okubeera nti gifunamu President Museveni mikwano gy'ayina teri bapya bagenda gifunamu abakadde be yali nabo be bagenda okubeera nti bafunamu ne Bobiwine wajja bantu abapya bagenda kufuna mu kintu kino okusinga Museveni wanaabeerako paka awo no true industry yonoonese yayingiramu ebyobufuzi aye tetusobola bijjamu era kati omuntu aga nze eri muyimbi mpagira Nuupu nze niwe mpagira NRM awo tuli Kumegaton ko lika toyo waje dinna gwera naye nga tugamba ntino bera subscribing likinga ate oberenga osharinga kwa Wulira agesigika Mazere Megaton is my name na stories ndala nyingi nyo weziryawo go wekomere we kubiziku mutugwa Megaton why kwera tukueleza remember each and every day atuba na mawulire to breaking news gulire lyo nawe liri nga webuza chechi tufu jangu buziku Megaton oberenga onyiga konti Megaton Media oberenga otununya stories zonna ziba bulungi nyo nga tuzirambuludde bulungi nyo ne twendeba analysts abenjalo ne babanga bogera ku nsonga zitambula in and around the world. Mozada Megatron is my name. Come on, stories na nyingi nyo temva ku mukutu gwa Megatron tukomao. Alumbi nga yenda abantu banvuma wakoze echi. Salume nena yogedde ekituufu. Kadike izo yinza okubago wali muto. Edda. Kanga tekuli Chameleone tekuli Bobiwine tekuli Bebe Cool. Tekuli Bagadi. Nga shote bawo. Tegeera. Yes. Waliwo amanya agali nga gwe gatabawo naye kati omuntu osolanga Fit yekka. Ne wala ba Fit Bobiwine yakolera Fit Maker tweet yamukolera ne Facebook post yamukolera. Yamukolera. Ne kati nze nganze bantya. Bayina akantu kabwe ke bakola akakuukulu kabwe k'abantu basatu. Ate ba mikwano. Bobiwine mukwano gwa Bebe Cool. Bebe Cool mukwano gwa Chameleone mukwano gwa Bobiwine. Aba mukwano basatu bekubira amasimu naga industry tulino gifuga tulino kubera nga ifeba faba malayo tulino kubanga ifeba basebo ne Mungu atuyame natuzibula amaaso kigira ate mu kwagala tulumya mwe batuyambira
kuba kati ba legendary legendary mupushinge ffe kala batanabera ba legend tege naye kali kwagala okuteekako embeera kumbe Mungu aisaawo akulaga amaanyi go gwe bite towagira Bobiwine gwe kenyini wachingambo obo yagala kuwagira atya okutamuwagira batya politically Bobiwine muwagira politically musically muwagira ate mwagala nnyo tegeera bwe oyagala oteekawo embeera njagala nnyo Bobiwine era tugenda kunkosa nsobi n'emu kati wali oyagala wabadde oyagala kukolera kiyenga ye principal atasobya antereyo ku page ze ng'abalawe bazabateerayo badde manyi Facebook ebuuza what is on your mind osanga twamubaddeko sisobola butamubeerako nga kyabadde everywhere mwadde temukuba kalango wano twadde tukakuba talaba sanyuka agiraba Bebekulu si mukwano gwadde mwakola oluyimba Bebekulu yesamuyita buyisi samunyega namunyega namuleka bulesi kwali tagenda kwongerako tafali osobola omulanga ne batajja abantu Kamiyo yeye namukubira amazima ga Katonda nga yakuvugako ne mu Range Rover nga nkulaba nange nawe mvuzeko mpulado yange nakyavuga pulado kati ebera wanu buli omu alina kye yakolera munne otegeera so Kamiliyoni ye namukubira essimu dokita nakukubira nekusaba akalango no Kawempe waliyo wa enasa ne waliyo show nekugamba akalango nyama opushinge ko oli w'amaanyi gwe kitaffe gwe taata gwe mukama wange gwe buli kimu ewe ngenda kulaba yakulaba tegeera n'ayitamu nezamuweza zi message nga taziddamu ali busy ali mu America gobadde Kampala naye tebambi yasobola okukolera David Lutala akalango yasobola okuteerayo Fiki Family olowooza tebageza kukulaga ogwa ngwawa nti tonnatuuka kusiteekeza bwe zibateeka ku pressure ba holding at ransom baga tibadde bagezaako okulaga era n'ekifuna wengwa era lugogonye kuba emirundi ena nga seeta Bobiwine ntankoledde kalango Kamiliyoni ntankoledde Bebekulu tabampitidde werangiride ku kyannamba emu wa Uganda abantu ne batabuka bagira saagambye mundi namba emu wa Uganda agambye otya namba emu wa Uganda ayinza okuba Kenzo